Twongera okuba nti nno tusabira amakona amawulire getufuna ku Newspark Channel agogalaga nti ono embeera ekyali bubi nnyo nyini eddala era ng'ali mu ICU. Abanne be yabadde nabo ababiri amawulire twagakuwadde abaavudde mu bulamu bw'ensi eno nga kunono kwe kwabadde producer ku Next Media ate ne munnaabwe omulala gwe babadde nabo content creator yabadde content creator ku Next Media mboli mukuba nti nate olaba awo akabenje kano munnange sike kasoose eri Makona mu wiki ng'emwera yafuna akabenje wabula mukama n'amutaasa motoka ye yayonooneka ye n'avaamu nga obusago bwafunye butono naye kati wetwogerera bambi ali mu ICU nga woli mukuba nti nate olaba awo akatambi ketukuteereddeko embeera ye si nnungi atwongere okuba nti nate tumusabira bwe bityo nno webiri kiriza tubeere nga ate tukuwa ku katambi kano akatambi kano munnange kakwatiddwa nga bano tebannasimbula kuba nti nate bagenda Entebbe babadde balina bannaabwe be bali mu kuba nti nate batwalayo akatambi kano babadde ku kikonde kya shawa kwossa ne chicken n'omugenzi Badru ojja kubeera nga omulaba mu katambi awo ojja kubeera nga bambi ate omulaba mu katambi awo katubeere nga tukakuwa bibi n'ebimu munnange ku bigambo omugenzi bye yasembyeyo okwogera twogera ku mugenzi oba abadde producer Badru ebigambibwa okuba nti no munnange bye yasembyeyo okwogera nka tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano mbu babadde balina ye batudde ne Makona nga waali n'abaako munnange ekyokunywa kye yasabye kale katubeere nga tubikuwa babeere ng'ate bongera okubikunnyonnyola obulungi gakuba tanywa mwenge agaba mpeyo akabiya ono Makona n'amugamba nti wa g'omusiraamu teka naawe kati n'amugamba waayi bampeyo ka soda bampe ne ice tubes kakati si byangu bambi ng'olwo abaawukanamu ng'abaawukanamu bambi omuntu ng'agenda kufa akola ebyewuunyisa kati wulira omusiraamu gy'asabira bbiya okategedde wallahi byenkugamba Makona bw'atyo era naye ajja kukugamba yabadde agenda yadde amubuuza kyakunywa era Makona ng'akozesa ssimu kale bannaye kino kika si byangu kati Entebbe Road olwo bagamba nti ebaako abatamiivu ekiro eyo Entebbe Road jjukira buli omu gy'afubutuka nange kati gwe ne bw'ovuga obulungi ekisiru kijja ne kikugwamu ate kyukaba badduka speed gwe ne bw'oba ovuga bulungi omutamiivu awamattuka eyo ng'atala butazi n'akuyingira egamba ebintu by'okufa byo Katonda yayeesigaliza ekitiibwa ku byo gwe tolowooza nti bonna abafa accident nti yabadde avuga obubi yasobola okuba abadde avuga bulungi oli n'awamattuka eri n'amuyingira kitegeera Katonda atuyamba buyambi munnange ebiboozibozi nno bitandise anti nga bwe nkugambye nti nno kano si ke kabenje akabadde kasoose okuba nti nate ekatuuka ku Makona kaakati bavuddeyo oba onaavuddeyo n'alyoka agamba nti naye nga okimanyi Makona last week yafuna akabenje n'awona kati ne bagamba nti yandibanga Badru yagudde just mu ddogo embunga yagudde mu ddogo eryabadde lirina okubeera erya Makona si byaffe tuli mu kulaga screenshot yeyo ebiboozibozi bitandise mbu munnange yandibanga Badru yagudde mu ddogo eribadde lirina okubeera erya Makona era ono n'agamba nti mutambule n'abantu babajjajja baabwe nga baabasalira emisale laba wojja ogwa mu ddogo eryabwe bambi
bwatyo bwagambye. kati ono alinganga agamba nti eddogo lyabadde lirina kubeera lya Makona wabula likutte oba lyakutte Badru ne munne ne babeera ng'ate bo baavudde mu bulamu bw'ensi eno. Si byaffe fenno twasalawo okuba nti no tugakuwanga ate bwe tugafuna, naye nga twongere okuba nti tusabira Makona ate tusabire munnange n'ab'eŋŋanda z'abantu bano munnange ate aba afudde. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Bwe tweyongerayo tugenzeeko ewa Subi Queen. Ebibye ne nani n'emirembe tebinaba kuba nti nate ebiggwa. Subi Queen wuuna avuddeyo n'alyoka agamba nti tosala gwa kawala nga towuliriza gwa kalenzi. Jjukira nti ttiimu mirembe eri mu kuba nti nate emusabula. Tosalanga gwa kawala nga tonnawulirizanga gwa kalenzi. Mubagalana tosaayo kikyo bannange. Okoyimba ku kapaati. Mubagalana temusanga yenjabu. Yimba ku kapaati. Nina Katonda yasinga maanyi. Buli ekinnumba. Katusinze Mukono nalumba Lugwa Katonda Kuse kumponya Sirya Katonda Nse nimponya Amakano ga Katonda Kuse kumponya. Yes, webitenno webiri naye nno nesenga asidi naye tatudde era akyagenda mu maaso n'okuba nti nno alumba Subi Queen. Subimizi sinabakuvaako n'abantu mwenna abalina low comprehension and slow understanding of dynamics of abuse and after effects of abuse. If you know, Subi yavuddeyo n'akola akavidiyo nga agamba mbu ayagala nsambya addiŋŋane n'emirembe. Kaako musooke mukawulirize. Bwe mumala okukawuliriza muwulirize bino ebigambo. Bearing in mind that I had earlier played for you a video nga Subi confirming how so badly that motherfucker abused that girl. Alright? Mu bigambo bye era njagala nyongerezeeko bino ebigambo mubiwulire bulungi nnyo. Ati byonna wennaali bigase mwana gwe I break so much. So neka kuninganya bintu ebinsukako nawe tugenda mpinkromishon zirika buserisi nezanga I'm breaking down. Okay? So bambi gwe buli wojjeno nogamba you are fake friend you Irene wabaka ekizibu waliyambadde n'omuziika biki you're promoting oba gwe you're in between biki senga nalwanako olutalo mu private naye olwana olutalo ne narcissist ayina engeri gya konvisingamu nti mwemuli basiru. I've been with a narcissist before. I've dated a narcissist before. So why do you want Irene to get back with the narcissist ex? And cry, you know. Hey. I've been there before, so I totally understand. So why do you want Irene adingane n'ensambya? Nga you have acknowledged that the guy is a narcissist. Nga nawe wafumbirwako narcissist novaayo. Irene wamukyawo otuukaawo wakola aka video nga ogamba Irene adingane n'ensambya ng'oyagala omutriggeringa because you know all her pain that she faced with that guy. Lwaki omumukaka? Because you knew what you were doing. You were triggering her. Lwaki gwe mumusibako? Subi ekisajja ekya kuzaalamu oyo omwana woyo. That is also another story. Nalabyeko awo abantu abaplayinga sympathy mbuno bakuvumidde omwana.
ekyo nakyo nenda kukikolera video yenza abuuza abasajja bonna abakwebakako narcissist eyakuzaalamu wafumbirwa wano omuzungu, why have you left all of them? How would you feel if if your friend keeps insisting muno omuddire? You're such an abuser and your time is coming. Banange tetuganye nti Mirembe alina ssente. Yes, alina ssente naye ate si yasoose okubeera ne ssente mu Uganda. Wano Uganda tulinawo abakazi bangi nga bato tebazalangako naye nga balina ssente ate nga tebalangira banaabwe bye babakolera. Nalabye bafaani nga bavuddeyo ne bavuuma Subi Queen oluvannyuma lw'okwawukana. Mirembe yabadde alabiriranga Subi Queen. Bannange wadde babawa obusente naye bannange amazima gasigala mazima. Subi Queen alina ssente ensi yonna ekimanyi. Mwamuvuddeyo ne mumuvuma obukadde yes buli omu gy'alaga naye bannange amazima gababiisa waddembe mwogerenga amazima. Bwe baba bayawukana si kipya ne mulekeraawo okutikisa bbosi wamwe Mbu yalabirira ono maama yasoose okuba ne ssente mu Uganda. Ate mulekeraawo okuvuma omwana wa Subi Queen. Subi Queen alina ssente ze mulekeraawo okumwasamira nti Mirembe yabadde amuliisa. Maama Mirembe yalina ssente yekka. Bannange kitalo nnyo kitalo ddala eky'omwana omulenzi gwe basse kapiteeni wa Villa. Nze n'abakyala w'ekitundu kino omwana oyo mwabadde asula. Naye ekyamazima batutta naye naffe abazimba tuzimbye ebikomera sayidi ne sayidi kati lengera eri ekkubo gye liva yonna bikomera. Yadde misana omuntu akusangamu n'akutuga tambuza kamera. Lengera mu maaso yonna bikomera teri kkubo muntu gw'ogamba nti ono asobola okuntasa senga mba nfunye obuzibu. Bannange bwe muba muzimba ebikomera at least muzimbe bimpiko. Ojja kulowooza nti wazimba ekikomera oli seefu bakutire ku geeti yo nga bwe batuseeko ono omwana omuzanyi wa FUFA azanyira mu Villa. Bwe kityo bwe kiri muzikendeeze ebikomera. Yongerayo ndoozi omuvubuka ono mutegeera ddala bulungi atunda muceere gwe bambi era ng'abadde nga yeeyita Kaliba. Okitegeera wabula baganda baabamu ne balyoka bavaayo nga bamugamba ave ku linnya oba alekerawo okwesa erinnya lya Kaliba. Okitegeera kubanga bonna bali mu muceere. Kaakati munnange waliwo eyavuddeyo n'alyoka amugamba nti ne taata we ayagala kuba nti naate abakola DNA naye kubanga Mbu tamwekakasa. Bambi amaziga ne gamuyitamu tamayina kyakukola. Katubeere nga tubikuwa. Bakama bange erinnya Kaliba ndabika ngenda lyejjako. Erinnya lireese obuzibu. Etanso n'okugyayo ebyama bye mbadde simanyi. Ono family member omu aba muganda wa taata wange gwe muwulira ndowooza yakozesa Kaliba we Matuga ne Nansana. Munange mumpagidde nnyo ne kinyiiza abantu. Buddeyo naŋŋamba ne taata wo takwekakasa buli gyagala ali kutwana nnyo ogende ku DNA olaka toli wa family member waffe Kaliba. Mbwe era n'erinnya ndyejjeko Mbu siri wa Kaliba musima oba mbalemesezza emirimu. Imagine bize bemadde manyi ba family members bange bebandi badde basinga n'okunsupportinga naye ngambye erinnya Kaliba toli wa family, erinnya Kaliba lyejjeeko. Taata wange gwe mmanyiga taata si yanzaala. Ate eri muntu asobola kwogera kintu yadde osobola okuba kyogedde mu busungu naye kiba kirina we kiva. Nze nkimanyi. So ndabika siina taata. If I support someone, there is some truth I've seen in that someone. I'm very critical. Yeah. Mirembe, you have a very big problem. A very big problem.
olinga obwana obuto obwagala obuwananga nga babugulidde akantu, like if they get anything new they want people to be there baneema monga mugagga era bakugulidde, like gwe owoze Uganda yonna oyambye Uganda yonna gwe mulungi buli atakusupportinga buli atakubeera kumpi mubi buli wewe ate olaba kino mirembe nkikugamba buli weekuumirako abanaku at least woba olina omunaku beera n'omunaku nga mugagga mu mutima omanye abanaku ba mirundi ebiri. You can be with a poor person ng'omuntu talina nnyo but they are content nga bali contented naye buli woobeera n'omunaku ng'alinga leech buli ssaawa balowooza they are going to get something off of you. Buli kimu kye bagenda okukola whether kikuhaatinga whether kihaminga business yo repetition yo for as long as bamanyi at the end of the day ogenda kubeerako kuubawa. Muve ku munnammwe. I repeat, muve ku Subi Queen. Okategedde. Nalabye ono gulo nga atandika okumanyira omwana wa naye ate ndabye mutandise okugamba mbu simanya akagato kyekasobola tuuka Subi Queen babadde teboogera ku Subi Queen lwaki be baali bamusupporting nga bavuma omwana lwaki we baawukanye essaawa zino balaga ate nti abali muvuma abaana we baba babyo babalina endabika gye balabika eri fani it is okay to insult them naye wano we yali akyali kyali waabwe baali bamuwa guidance bamukonfatinga bamugamba abantu babinya abakikola now that baawukanye bali mukulaga nsi nti omwana waaba mu bito mu posting nga tomulaga nsi waaba inako obulemu waaba inako obuzibu nti abeera a certain way. Gloria gwe bakyasuza ku hotel la Grand nga bakusuliza bwerere n'omusajja akulya otandika omanyira Subi Queen banaye tukole nnyo at least woba munaku beera omunaku ali contented but these leeches nga balowooza bannenze we naawaana mirembe ne mubuulira ebimunyumira byonna we naafuna ekizibu kya miliyoni 5 ajja zimba tewali kyamakulu kye bagenda kugattako tewali nga ne woba ggwe musobya bagenda kukwata batwale saidi yo muyiga okufuna ku bantu abayinamu kasente abayimiridde nga tagenda kwesigama ku bwongo bwo na sente zo oba byakufunamu okuwa amagezi oba okusupportinga. Mweyigirize normalize having a friend who is going to tell you the truth for what it is regardless of what you do for them regardless of what they get from you. Era woba osazeewo okufuna omuntu omunaku funa omuntu omunaku ali contented ku mutima nga yamanya amazima nga wegaba amazima jaggagamba oba onyiga onyige naye nga akugambye amazima. Otherwise buli muntu yali asemberedde ku mirembe ne baawukana ye mubi. Buli muntu yali asemberedde ku mirembe ne baawukana ye mubi. Era buli muntu yali ate kitegeeza oyinza osanga omuntu waati nga they are the ones who offer to help waliwo abantu we batyo nga ne woba tomusabye buyambi bwonna they will offer to help you kati ngayo be bagamba mbu ye yasasula n'omwana wa Subi Queen school fees. You might find nti mirembe yali atuddeko ne Subi Queen naga eba nice nabana kusasula mwana wange school fees and then she offers she's like oh leka musasulire ziri mmeka nazikwata naziteekayo nga that is what they are calling but she's the one who pays for someone's school fees. And if you did something wholeheartedly ng'oyagaliza oyo omuntu nga yali kyaliwo at the time you did something if you have a clean heart a good heart tosobola kera kumacha n'omulangira la watch it. Ngawe mugamba abantu nti mugenda kubasabula muganda wange mulaba nti nava mu violence sijja sabula basabula bantu bava wa mirembe nja kusabula mirembe this I promise you. Bwete tambula badde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribing o likinga n'okuleka obaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.